okumanya omukazi oyo mujozi munatutonyiwa ku mbaga yali DJ wo ku mbaga yaabwe ye yali X wani w'omukazi ono omusajja gye yamujja olwaleero nziruse mpaka X nga mmufunye DJ musanze tuvaawa DJ omitani shina tuvaawa nakwero gayaza nakwero DJ je musanze yamala n'omukazi emyaka emeka 5 DJ atugambye omukazi ono omusajja gwayina ono gwe yalabye mawulire yamwanjuliranga nga ankowe DJ jali ku channel yaffe DJ jali yeri ne mukuzanya yeri ke sawa MC Meya live kati yeri ke sawa DJ ye sawa yeri mukutanga DJ agambye ata omusajja gwalaba mawulire ye bamumwanjuliranga anko era yajjanga mu motoka namukima omukazi nga agamba ono nti angenze ne anko wange DJ atunyonyera nagamba nti bwe yamutwalanga ngo olumumbu omukazi akomawo atambuza ebigere nga mugamba anko wo mulesewa nti anko alina wandese yakyewuunya omukazi oyo ejjoogo lyayina nga ku mbaga gyagenza okubako ebyuma ng'omusajja buli jjogo bamwanjuliranga ankowe nga yawasa mukazi ebyapa kangenda bikwere biwandiika agenda bimpa mbikulage biri manyagana mu manya ga muki awatudde ennyumba ekyapa kubanga agamba kale meya ne bana kwatu yafuna loan omukazi agamba yafuna loan simanyi bichi ne bakola batya anti yafuna loan amaka g'omusajja nyumba 7 etudde mukono ne mulema okusasula ne batwala ennyumba y'omusajja ng'omusajja amwesiza mugende nti kale onemeddeko weewolereko sente oteeke mu business amaka g'omusajja ne bakola kini bagatwala ne bagatwala mu by'okusaaga kaakati omusajja yagamba direct bw'ati anti kati bagabye byabujulizi atulage ku ndagaano kubanga bwe mba nakukwata obujega kale n'ekyapa ne tuko kugula mu ndagaano ngeri manya gange ne tuprocessinga n'ekyapa kuba ettaka liriko ebyapa bibiri eryo bagenda ba expandinga byonna biri manya ga musajja byonna ebyapa mu manya ga musajja omukazi ono bw'ategedde nti ndabika nfunye X okategedde agambye ati nfunye X we n'apipira n'agamba ati n'apipira najja bw'ati ngati njaga kukolagana azideletinze siba kiri azideletinze kati amazozi deleting mbadde najikubye screenshot nga yakeera biddako Equity for Men My brothers and sisters want an interview with you to reply kakande reply yange egambe etya I want you not brothers and sister agamba basista be ne baganda basista bange ne bablaza babadde bagala obawe platform boogere ne moddamu njagala gwe si baganda bo eddoboozi lino olunaku lwajjo ng'omusajja ali ku booda abadde tugambye abapoliisi we batuyita ne Joshua agambye mbunu tugambe poliisi ampu ekiro obadde okute ekyuma ng'oyagala mukuba wakugambye iye kati agenze ku poliisi agenze okwogerayo iye yakubidde omupoliisi namugamba ebyo kakati bano bafuna divorce bamaze mbufumba emyaka 16 otyo bafuna divorce omwaka oguwedde era eyasaba divorce yali musajja nga yawulira olw'embeera nga awulira ndowooza akooye omukazi n'asalawo ba divorcing olwabye bali bayisemu omusajja agamba biki waliwo byali mukolebwako naye tukati story short omukazi ye yazze mu mawulire oluvannyuma lwa kooti okwawula bano ababiri abafumbo ensonga ziri mu kooti ziri outside court zaawedde kubanga divorce yamala dde okuggwa kati ekisigaddwa kyekya kooti yabawa ennaku z'omwezi 5 ogw'ekkumi omwezi guno lwegenda okusalawo ku maka gaabwe oba ku properties buli ani atwala ki ani asigaza ki but yo divorce yamala dde okukola ki omukazi yazze mawulire nga gwongamba kooti yabadde yazze mawulire nga ayagala ki kyetuli mu era ffe Equity for Men kyetuli mu kunoonya what was the motive ey'omukazi okujja mu mawulire because bw'omala okuŋŋamba nga bw'oyabyogedde wa Flavia nti omusajja nasisiti kyonnyonnyola nti omusajja oli nakyemalira atagambwako eyeeyisanga bw'ayagadde n'engero mu public alaga kirala kirimu akwagala takwagala takwagala tayagala kukuta naye ate takwagala
okitegeera omuntu kikange ekyo kwegamba bwoba okinyonnyodde mukubi w'abakazi alumya yali ayagala mutta byonna nga bwe yabyogedde kakati omuntu gw'ogamba gw'omaze n'emyaka 16 atulugunya abantu akulumiza yali ayagala okutta eyatuuka n'okwagala okwebaka ku muwala we eyatuuka n'okwebaka ku mukyalo omulala nga baana be bawulira nkulaga blackmail yonna omukazi nga bwe yabyogedde mu ngeri y'okwagala okuvunza omusajja byonna bw'amala okubyogera omanyi no kyano gye tuliko nzikiriza nti eriko abantu abagoberera si bawoololo kitegedde kale bw'amala okubyogera Faluuku tuddeyo twebuuze kigendererwa ki kyabadde kingaate mwaddukira mu b'obuyinza ne babayamba era ne mwawukana otyo nti akyakulondoola onfuna bulungi nti kakati oddukidde mawulire nti gali amateeka tegaakuyambye kigendererwa ki motive bw'omala okujja mu mawulire nakugamba abakyala mwenna abatulaba beera ng'oli ready for any repercussions consequences byonna ekinaddirira tetukivunaanyizibwako bw'ojja mu mawulire ekinaddirira repercussions or consequences outcomes whether negative or positive be ready to face them kati tumenyemenye sitole yes kati byonna benyini bebabe kakati bw'amala okujja mu mawulire ensi n'ejajinga neega tetulabanga omusajja mubi nga era bw'eri enkola y'abakyala okujjanga mu mawulire bo ne boogera naye ennaku zino abakyala balina ke beerabira bakalculatinga bubi ennaku zino njagala okujjukiza nti abasajja bajja mu mawulire kati nabo bw'omala okujja wa Faluuku Sarkozy n'akuwa platform n'ovunza bbaawo mu comment tutandika okuwuliriza tosala gwa kawala nga towuliriza gwaki ye bannaffe ogwakalenzi gweguliwa gwe guno gwe twalabye erinnya ery'ekika yani Kakande Stephen onfuna bulungi abaffe mwami Kakande Stephen byonna yagamba ki Kakande wamuvunya mbandi awo nga bankubira essimu meya yekwegweka gwe tulaba ali mu Equity for Men twaga tulabe tata tuyambe omukazi ali mu kunzita nga ate twagenda dda mu kooti twavuddeyo nze nasaba divorce nze gwali mu kuyita amutulugunya ate nze amutulugunya nze nandisabye twawukane omusajja yasaba divorce meya nyamba bambi nze nasaba divorce nyamba nange kale maliridde otyo nange kanjogereko nayogera mbandi awo nze nkole yange bino biri mu mawulire ne bwe mbyogera nga bwe biri ngankubira Flavia ekiro ekyo wamaze ofuna essimu nga mugamba omukyala gwe wakyaziza sayidi y'omwami entuukiridde bw'olaba emboozi eyo tolowooza nti nyina kyengezaako okukola wabula emboozi eno ngenda giyingiramu olw'okuba Flavia ekirungi amanyi ndi wa Equity for Men nze siri just nti buloga kwogera but nyina wensinzira Equity for Men is an organization eri registered Flavia ngagamba nti Flavia ngagamba ngasanyuka ngamba thank you so much genda maaso Flavia kye yakola ng'akubira nze it is kubanga akimanyi nti yakubira omukyalo oli bw'amala omukubira essimu ng'amugamba nti nno kati nno baawo ndi mukunoonya messages z'omukazi nga bamugamba baawo ebintu abikoze eki abyongeddeyo muba Equity for Men mbandi awo omukazi ng'ajja ngagamba ki hey MC Mayor this is Rashida call me when you get this n'okuba nga mukubira takwata nga nkubira nga mnasi kwata nga nzira mukubira twogera dakika 12 nga mugamba nti yes byonna wabyogedde naye nga kyasinza okustiikingako meya tokuba meya mpita mu bingi meya tokuba ne mugamba no Rashida ensonga nyangu oliwo okuba bukubi bantu nze ndiwo okuba bukubi bantu ekyo meya nkumanyi nanzijukiza cases zembaddemu bwe tubeerangako ku sayidi y'abakyala yes basuna beni mirembe beddings n'ensambya byonna byebyo otegedde kati nga ngamba bambi omukyala nti Rashida baba wazze mu mawulire leka abantu boogere leka tuwulire ku sayidi y'omwami otyo Rashida nga ngamba bikinga ngamba ogenda kukolera wanzirabeera open ne mugamba nzija mu maka gammwe gennyini wennyini ekira otyo ngambuuzo ojja ssaawa meka mugamba ssaawa 7 ebyange bya lwatu tubikolera mu musana nga nkubira abasajja bange benkola nabo bambeere ku kido kati obeera weeraliikirira eggaali yange nange kati
ebeerawo kira kati wagula n'empundu. Yes, ngamba babeerewo. Empundu yaffe eri etya? Empundu yaffe terina ttabu. Equity for men. Ng'okubira baana bo? Ngamba kubira. Obaga tugende? Tugende. Kaakati buba bukedde ndi mu kweteekateeka namugambye ngenda saawa musanvu nga mpeereza message. See yesterday. Bampise ekirasi. Hello, we have been called. Tuyitiddwa. Your friend insulted me yesterday. Faruku, njagala muri bino. Nga ngamba your friend insulted me yesterday. Nga mukoogera wuliriza insulted me yesterday. Eno call yali ya sawa 5 ez'ekiro. Ez'ekiro. Kakutu kumacha sawa mukaga atangamba your friend insulted me yesterday. Batuyise ku police. Nkabuuka nkasoma nti ona protecting interview eno. Alabika dduse ne yeesooka abuzeebuze bateekewo embeera y'okubuzaabuza omusajja abeere wali kugundi kitegeeza interview yange babagisazeezaamu bagiyiwe nkubira omusajja mugamba ofa era muweereza message mugamba what you're doing is wrong, trust me, but let's wait. I'm already told about that. Okitegere nti babadde bamaze omusajja amaze okinga abantu alako ki ku police. Police simanyi kyenkoze nangamba how protecting my life. Nensekawo ne mugamba olimba naawe okimanyi message sizeezo nga mpeereza ekifaananyi. Let me send you all the different references for your client. Nga mpeereza ekifaananyi kino ng'aliko omusaayi kati wano wenjagala tutambulire buno si musaayi tutandike empola. Kino kigoyo kiraba sigundi y'abasawo katutandike. Abatugoberera wano ku gospel live. Bakote tuyinza biteekayo. Yes, abatugoberera wano ku gospel live. Njaga tandike empola. Tandike empola. Abatugoberera wano ku gospel live. Kiki ekyo? Kifaananyi kiraga nti omukazi ono alina omuki? Omusaayi. Akalaga nti agamba nti omusajja ali agala mufumita. Si bwe kiri? Keesi eno gyali mu kwemulugunyaako. Bano bafumbirigwa na 210. Omusajja agamba obulumbaganyo baali bafunye ono bwagaba yamufumitirako oba bwe yakola ki? Bwali wa 2012. Omwaka gwa 2010 kiri nti yamufumitako. Enzija era tujja. Yes. 2010 12. Kakati omusajja agamba akantu ono akatete kano ka blouse kayambadde. Omusajja akyakajjuka n'olunaku yakagula ka 221 during COVID. Ne iPhone esobola olaga ekifaananyi kyakubwadde ekyo. Okategedda. Technology wali. Very good. Kati obiteekemu. Kana kagamba katete yakagula 221 naye ate keesi gyagamba gye yamufumitirako ya 210 kati omusajja yeebuuza ate kana aka blouse kayambadde aka 221 ate ng'ekifaananyi kiraga mbunze namufumita yagamba namufumita 212. Nfuna bulungi nkuwulira tugatta dots. Omusajja ngamba bw'ati meeya agamba ati poliisi kiwano mu Uganda egaba police bond kati manti mugamba nti abasajja twebuzabuza ku attempted murder. Eno murder okategedde okitegedde ekigendo kyali kyakutta muki muntu tusaba poliisi eyali mu musango guno omusajja yakisaba. Yes omusajja yakisaba agamba tusaba poliisi eyali mu musango guno eveeyo etunnyonnyole yampeetya bondi ku murder ku attempted murder. Si murder, attempted murder kwa kyali mulamu. Attempted murder. Tuwe siba kiri? Yeah. Ekyokubiri IO yali ku musango guno. Ali luddawa kubanga ekifaananyi kye tulaba kye kino. Ekitalaga nti ono bakimukubidde ku poliisi. Ekitalaga nti ono adduse kugenda mu ddwaliro. Eddwaliro teyaliyogedde. Tatannalyogerako era n'otugendawo. Ddwaliro kimwe wagenda mwe bakujjanjabira. Bino tubyetaaga. Ne bakusiba bwe bati. Omusaayi ne gusigala nga gukyayiika bwe guti nga bw'ogambye wano. Onfuna bulungi. Ekyokubiri oba weegendereza kino ekifaananyi. Ne bw'abanga ensinga agikoze bw'ati. Kino ekintu kinene, kipulasita kinene nnyo. Ogwo si musuwa ogwa wano. Kati anti bagufumise. Katujja kino ekintu kino. Ekigoye kyandibadde kikyalabika ne bwe nandibadde ng'oli akikubidde mu side view bw'ati. Ng'ekifaananyi bwe kiri. Kati omusajja agamba ki? Omusajja amugamba tusaba otuwe eddwaliro gye bakujjanjabira nga bakufumise. Teyalyogedde mu interview. Mukazi talyogera. Ekyokubiri omusajja yakisaba bino bye tuli mu kwogera. Okay. Agamba tuweeyo ne ku bifaananyi ebirala
ebyoku crime scene kubanga ateekeddwa okubanga abikola ki abirina ebyoku crime scene tuwane ku kifaananyi ekirala ekiriko plaster y'eddwaliro eno si plaster kyekyo kino kikolaga kigoya akyesibye bwesibi atangira omuki omusaayi eno 6 plaster ya busawo nti plaster abageza mu ddwaliro bamusibye plaster ina kubanga ate plaster ng'eriko omusaayi guno okay ne batakunaaza okategera kyeni mu kugamba nti balina okuteekako plaster olina kubanga oli mu first aid oli muyonjo bakunaaziza then bakuteekako ki plaster kitegeeza kino yali first aid gyasooka okufunira ewaka nga bakamufumita ekiso yes onfuna bulungi eno kitegeeza katutwale nti yawaka katusabayo ku bifaananyi by'omu ddwaliro omusajja kyagamba plaster y'omuki y'omuddwaliro then ekyokubiri twagala kulaba ku healing process olina ku bifaananyi ebirala ng'osigaze nkagamba ng'oli mu kuwona osigaze enkovu bakuggyeko plaster ani abisaba omusajja yabisaba okay asabaga mameya nga bw'akintaddeko kino ekyobutemu katwagatambula empola because bw'oba okizamininga omusango guli to that level of attempted murder baganda bange kintu kinene nnyo si kyekintu kyosobola ogamba nti twagenze ku poliisi nekikola ki nekiggwa wuliriza ne kano omusajja yali agala omutta nga bw'olabye basula mu nnyumba babiri nakati olwaleero yadde kooti yabaawula maybe kooti yabalagira babeere babeere bonna naye Faruku bulamu ky'omusajja kutuusa ku leve eno n'osigala ng'okyalewo era kooti naye tabaawula naye tabagamba nti wabeeko omwaviira munne eka naawe kyeni mukugamba kyaba ku attempted murder ekyandibadde kisooka ye musajja bwe kibanga ddala kituufu okusooka okukugjawo mwawukane bwe mumala okwawukana ate omusajja bakugje mu nnyumba ebirala byonna babisolovinga biki ne bano be twogerako bakyali bonna mu nnyumba nga be balinda bayawula bisenge okay tutambula fenna I don't know bawali omuntu ayinza okungubirira bano be twogera tebakulimba bakyali bameka babiri mbadde njogera nabo nga njogera n'omukazi ng'ali mu kisenge ngamba ali mu kisenge ne njogera n'omusajja ngamba waaya ayingidde mu kisenge kye kaakati eggulo ngenda omuggyako interview jjo omusajja mukubira mugamba wategedde togeza nze namugamba togenda ku poliisi nga tonnampa interview eno because kayinza okubeera akabadi kati bw'obeera omugezigezi wandinnyambye n'odduka emisinde nojja nenkujjako interview bwe mmala okujjako interview ogenda ku poliisi ng'olina protection omusajja akukuta nga meya nkikoze ntya mugambe manjo inayo omulyango kubanga kyetuliko yalese agambye Shamba Boy uliriza byengwayo ya ddala Shamba Boy omukazi agamba Shamba Boy nti oyo anko bw'aba afuluma ntegeezaako nga baagala bakwata omusajja ennyumba eno bafune man power ejjo ekipayinga ennyumba on a taking a position because mu kooti basooka okulowooza mu bonna ani ali ku ground you get kooti bweba eneesalawo ku ani nannyini ettaka oba ani ateekeddwa naddala mu bino ebintu mu bufumbo oba n'ebirala bino land acquisition n'ebirala ebyo kibasooka okutunuulira ani ali ku ground febaazi zonna ezisooka nga betunoonyereza ali ku ground gwe basooka okutunuulira kati wano kye balwana kati omusajja mugamba wuddiisa bano nti okyalimu mu nnyumba obeeko woopirimpiza ontuukeko linnya kabooda omusajja kye yakoze ng'adduka emisinde ng'ajja nga tukola interview bwe tukola interview nze namugambye eno interview kanjifule nga press conference because bwento bwenkola ku bya Equity for Men omuntu bajja ku desk yange nangamba kyekiriwa ntuula wano nempita basenkayi media nempita bandi bonna ne bantunuzaamu obusimu nti kinyambe kikuba kye nabadde nfa kwe kuteekengawo kye twandise public awareness ti oli ogenda ku poliisi ng'ensonga emaze okubuuminga and indeed Katonda nannyamba nekikola kyakoze media omusajja n'agikola ki n'agikwata n'awasaidiye awo akazannyo we kakoze eki we katandikidde buli omu okumanya nti n'omusajja omusajja ng'agamba ki omusajja ng'annyumiza byonna ebibatuusizza okubanga baawukana omuli obwenzi obusukkulumye nate bagambye nti omusajja ye mwenzi azaala ebbali ng'era bw'akyogedde naye ye omusajja yabitunyumiriza kuba omusajja byonna byayogedde yagambye nina abaana basatu abeewa bweru mukazi wange yasooka ow'abaana bameka babiri n'omwana omulala gwe nakola ki gwe nazaala oluvannyuma
ono mukyala wange gwe tulina abaana ababiri gwe tumaze emyaka 16 first born wa fali mu senior 5 omulala ali mu senior 3 onfuna bulungi nkufuna meya kakati obwenzi efuga bbi n'ebirala n'okuwambagata n'ebintu by'omusajja n'abiteeka mu looni n'abyewolerako ne babitwala n'ebirala okumanipulating omusajja n'amukwata layini n'amuggyako byonna byabadde amukolaki byamuggyako mbadde awo omukazi sajja agamba n'ogamba nti ne ku mbaga okumanya omukazi oyo mujoozi munatusonyiwa ku mbaga yali DJ w'okumbaga yaabwe ye yali x w'omukazi ono omusajja gye yamujja olwaleero nziruse mpaka x nga mmufunye DJ musanze tuvaawa DJ omitaani shena tuvaawa nakwero gayaza nakwero DJ gye musanze yamala n'omukazi emyaka emeka 5 DJ atugambye omukazi ono omusajja gwayina ono gwe yalabye mu mawulire yamwanjuliranga nga ankowe DJ jali ku channel yaffe DJ jali yeri ne mukuza yerike sawa zino MC Meya live kati yerike sawa zino DJ ye sawa zino yeni mukutamba DJ agambye ata omusajja gwalaba mu mawulire ye bamumwanjuliranga anko era yajjanga mu motoka namukima omukazi nga agamba ono nti angenze ne anko wange DJ atunyonyera nagamba nti bwe yamutwalanga ng'olumumbu omukazi akomawo atambuza ebigere nga mugamba anko womuleseewa nti anka alina wandese yakyewuunya omukazi oyo ejjoogo lyayina nga ku mbaga gy'agenza okubako ebyuma ng'omusajja buli jogo bamwanjuliranga anko we nga yawasa mukazi we kuba omukazi yajja namugamba ngenda kufumbirwa ate twayawukana kati ki ekigenda mu maaso nze nkuwa ssente omusajja n'agamba nze nempita ssente nenjo nenzikiriza akasente mba ndi ku mukola ebyuma bitandika disiki ekaaba ngenda okulaba ng'omusajja gwe bannyanjuliranga anko eyajjanga n'apaakinga n'emmotoka ku ewaka n'atwala omukazi nga yawasa tuli kwabadde ayita omusajja nti mwenzi tujja kuzuula ani na sisitimu kino ekintu tumuzuule DJ abyogedde direct nga talina gwakoze DJ gena ku MC Meya live n'ebikola ki kwali exiwe era mbuuziza DJ mu byonna ebyayogeddwa musajja munno ekyobwenzi oyinza okiwakanira mukyala w'oyo yali mukyala wo n'aŋŋamba Meya ndayira nga ntya Katonda ebirala byonna nsobola obbiwakana ne ku kyobwenzi siwakana DJ bwagamba agambye ebirala byonna nsobola obbiwakanira nekyo ekyobwenzi sikiwakanira kubanga yandaga anko w'oyo eyawunse yamuwasizza n'abalala bangi be yandaga ng'ababulaza be ne waabeeredde ewoono ng'era akyakukuta n'atawaanya DJ bwagamba akyogedde dairekiti ng'akyantawaanya n'agamba era ekyamazima nkubuulira omusajja bwe namulabye ne ng'akalyonso yamutwala nga yalowooza atutte nnyo yalowooza akoze eki atutte malayika bwe nalabye mawulire ngamba babababa kalyonso ebyekyapa yabyogeddeko omusajja ebyekyapa ennyumba kwetudde omusajja agamba ndoze yadde ne pulaani y'okwagala okwesitutinga amaka ago gonna n'okukola ki byonna kwabadde kwagala ndowooza kugenda kumenya kisenge kye bajjemu ebiwandiiko of course ebiwandiiko ebitakyakola ki ettaka amannya gali mu mannya gaani g'omusajja Steven ate omukazi yagambye namuwulidde bulungi omukazi yagambye yaleta I think biggest contribution embasiri simu misquotinze biggest contribution yali mukazi naye teyaganye nti omusajja teyacontribute naye yacontributing ako bamiliyoni yagambye 2 oba 21 gwogamba nti ekyapa kiri muki anti omukazi sajja agambye Meya tetufaayo ebyapa kangenda bikwera ebiwandiika agenda bimpa mbikulage biri manya gani mu manya ga muki awatudde ennyumba ekyapa kubanga agamba kale Meya ne mbana yafuna looni omukazi agamba yafuna looni simanyi biki ne bakola batya anti yafuna looni amaka g'omusajja nyumba 7 etudde mukono ne mulema okusasula ne batwala ennyumba y'omusajja ng'omusajja amwesiza mugende nti kale onemeddeko weewolereko ssente oteeke mu bizinesi amaka g'omusajja ne bakola ki ne bagatwala mu by'okusaaga kaakati omusajja ye agamba direct bw'ati anti kati baagayo bya bujulizi atulage ku ndagaano kubanga bwe mba nakukwata obujega kale
n'ekyapa ne tuko kugula mu ndagaano ngeri manya gange ne tuprocessinga n'ekyapa kuba ettaka liriko ebyapa bibiri eryo bagenda ba expandinga byonna biri manya ga musajja byonna ebyapa mu manya ga musajja omukazi aliko ng'ababadde era yangambi direct omukazi ali kubabaddewo era ng'asayinize ababaddewo omukazi yagamba yamuteekako simanyi biki byonna abyogedde anti faluku kyetulina okutegeera kirwaga tusomesa abantu si buli maziga agagenda okujja mu media tugenda kukugaaniriza ebintu byakyuseemu era faluku nja kwebaza nti bw'olaba ensonga nga zino nga tolina kyamuka kyosooka okukologa meeya ndaba ensonga zino gwagirimu jangu ompe sayidi zonna waziwulidde kubanga eky'omulundi guno ntikikunyumidde ti sayidi zonna nzikoze eki wuliriza tugende mpola njagala ompulirize omukazi ono bw'ategedde nti ndabika nfunye x okategedde nfunye x we n'apipira n'agamba ati n'apipira n'ajja bw'ati kati njaga kukolagana azidilitinze siba kiri azidilitinze kati wamaze ozidilitinga mbadde nagikubye screenshot nga yakeera biddaako Equity for Men. My brothers and sisters want an interview with you to reply Kakande. Reply yange egambe etya I want you not brothers and sister agamba basista be ne baganda basista bange ne bablaza babadde bagala obawe platform boogere ne moddamu njagala gwe si baganda bo because gwe kintu gwe waze mawulire owulya bwatandika okuzimba ebintu ebikibozi akigaziye ebintu bitali makulu Equity for Men kati ono eri active Kakanda alese baganda be tedda yejjidde mu mawulire n'akola ki mbadde nkusaba nnyabo ajje jangu nkuwe platform wagezaako kitukolirako n'omuntu omu ne kirema bulimi njagala omukazi ajje wano ayogere babagamba Kakande si byakoze eki because Kakande namuwadde platform babulaza baate baagala ki ati babulaza be kati baagala ndowooza bayasowulira akamanyiro be bajje si kamanyiro ndowooza ayinza okubayita yefiringa naye nga message ozitegedde nzitegedde bulungi siyo bwagize wuliriza bwanzizeemu agambe atya bwamaze okugira nazidilitinga misinde namaana ngamba naye yanze badde siziweereza ggwe banange obadde amanyi mpeereza Flavia nabadde namugambye dda sorry about that meya sigwe mukwano badde amanyi mpeereza Flavia nabadde namugambyeko sorry tugende maaso Equity for Men meya emsila twalina nsana tubeera nansana buli mwaka okategedde Fans of MC Mayor. Friends of MC Mayor. So, tetulina bukyayi ku bakyala. Yes. Naye emirundi egisinga nze ekigamba abantu nga tonnajja mu mawulire. Bannange beera calculative. Kola homework. Bw'oba olina abakwetoolodde abasobola okukola pyara nga gwe tosobodde kujja from the beginning. Bw'oba oteekayo. Kubanze Kakande nabadde nsobola omukolera pyara. Naye Kakande yabadde ayagala kwabika nga meeya kino kyetaaga nga nze nsoose okukola ki okubyeyogerera leka mbyeyogerere ate njagala kugamba wallahi ndayira nga ntya Katonda nyina byenakomyeko ku Kakande ngera byenkomyeko ku X we kubanga X musajja kati ya moving on ali mbufumbo obulala X wabadde amuse abadde agenda mutta nga tulaba tulina protecting amakage okitegedde nga mugamba bino bijja kuleeta obuzibu kuba kati nga kwekyokulabirako nti babadde bakyayogera because kati babadde bakyali mu buki kitegeeza gali amakobo okakola ki kati kooti naye oteekayo fayiro y'obwenzi okitegedde naye agamba wuuno abadde akola ki era ffe bwe tuwulidde nga X avuddeyo n'ayogera Kakande n'aŋŋamba Kakande babadde bamutidde mu miguwa ekiwedde agambiddeyo kiwedde kati ate oba okyayagala ki ekigendererwa ky'omukazi yabadde ayagala ki bwe muba nga mugamba ensonga mwazitwala mu mateeka yes what was the motive ekyo kyonna kye kikyatuba omanyi Faluku oba yabadde ku mada attempted mada eno nga teyaggwa bulungi gy'aleese bamuwe justice nyina keesi emu gye nzijukira omusajja baali bamusiba omwezi mulambe emabega nga tetumanyi ekyatinkuula omukazi okujja mu mawulire akomerera omusajja ensi ekyo mukyukire mu ddakiika 2
kubanga singa yakireka n'akivuga ng'omusajja yali alimu okukomera teri yandikoze eki tewali yandiwondedde ekyamutikka bannange n'ayingira mu mawulire teri yamanya. The same applies here. Mubadde mugobye ekintu kyammwe nga tekirina mu mawulire nga kooti emaze okusalawo ekyapirimpiza omukazi ajje mu mawulire kikyatusobedde. Kati olwaleero kibaga nti ekyakuzaala kye kiri kussa ekyamulese mu mawulire kyekigenda okukola kyekirimuta. Omanye ekizibu ky'amawulire kiki kino kiri kimu. Faluku abantu batumanyi mukwano bogenda mu comment section abamanyi mwami Kakande bagamba yi banaye akasajja katuba kamanyi nnyo kyokka abamanyi omukazi we bamumanyi gye bali bamumanyi bangi ayina n'abaana be yasibisa mu bamubba ssente awo mu kibuga bamaze mu kkomera almost emyaka 7 bu milioni zaali 5 bamaze mu kkomera almost emyaka 7 n'amaloboozi nga ayina wano ne audios nzina wano bamumanyi bulungi nnyo nti si mwangu. Era ex waŋŋambye mbu bwe yalabye Kakande n'aseka yatulise n'aseka n'agamba musajja wange aziguddemu. Kati gwogamba narcissist tosobolera na narcissist for 15 years. For 15 years. Ate notasaba divorce. Nakusookayo mu kale tukkirize kale kituufu kyali. Naye gwe n'obulwaya ddo olunaku olumu lw'osaba divorce. Kati kale ne wabanga abadde narcissist tolaba nti akikuleseemu olwo ng'ate yasabye divorce. Kubanga narcissist kye tuba tugamba alina kutulugunya n'abeera ng'akutulugunya. Takuta. Yerere. Naye ono yalaga ti nze neesabidde divorce wekitibwa omulamuzi nyamba nfa. Okuwako katono nnyo ku sampo ya ex we mu ddoboozi lye. Sorry katono nnyo. Omanyi bino bya gundi. Ye gundi wano badde njiranga. 12 ezakawungezi. Olunaku olwaleero ku ssaawa 12 ezakawungezi. Bas. Ku ssaawa 12 ezakawungezi nkwetedde DJ Wallace P. Gwe nnina olunaku lw'olwaleero. Oh no si DJ bu DJ. DJ akuba ku mukolo gwa ex we. Musajja muzira. Easy. Nkuwanikidde. No, oba kitadde ng'okitadde oyagala ssente. Yes. Oba kitadde. Oba oyagala kati giba kukola. Kyogamba bw'omusanga mu kkubo osale ekkubo oyite eri because nti kubanga exiwo. Okay. Oba bw'omusanga mu gundi kati ffe tuli mu entertainment. Bwe musanga nga ye MC nga mumma microphone okwogera. Business. Mwali mwakita. Yes. Walemererwa. Nalemererwa. Walemererwa ekyo kyogera. Walemererwa. Nalemererwa. N'ogamba Rashida nkutadde genda olibwa ku balala. Tubadde tuliwo nga n'abalala batandise okukuba emiranga. Wowe. Akubye emiranga. Wowe. Kati g'okola otya g'osekera mu kikonde. Bagamba na sina any hard feelings. Sina kiri kyere. Kindimu wadde at all. Myaka mingi nnyo. Tegeeza mu 2 plus. Akiteka kwa giri mu 2. Baba nze kwewunyiza okumatokula. Ng'abe emyaka. Ekitegwe. Kozi ono bamukwanjuliranga anko. Yali anko we. Nate yamunyanjulira naye nali nga manyi anko. Anko. Yes. Amukima anko ya dropinze anko yakoze mu period. Kumbe bagenda kuyita kumbaga. Kyojogedwa ku ssaawa 12. Emboozi eno wa MC Meya live gyeri DJ yali ex wa Rashida gendayo omulabe olabo alimba obatalimba. Faluko awulira ensi. Kuba bagamba nti omusajja ono narcissist wo yakwata omwana we n'amugenda naye wa ex we n'amuleka mu ddiiro. Buno beese empiki ng'ali muki ng'omwana ali mu ddiiro ng'awulira empiki zivuga. Kakati ekintu kino kiri kityo. Kati Faluku manyi kye njagala ku platform eno y'abagezi. Kati ne bw'oba musiro otya. Kati njagala maama oyo atunnyonnyole. Kuba mu mateeka ne mu kkooti basobola kikubuuza. Omwana oyo yategeera tete bano bali mu kwesa mpiki era yakinnyonnyola atya maama we. Yali aziwulira nga tofaayo anti maama bw'akomawo wuliriza omwana amunnyonnyola atubulira emyaka emeka egyo omwana mwe yatuuliza nnyo namugamba maama bwe wavuddewo taata n'atutwala mu nnyumba ne yeebaka n'omukazi ffe ng'atwese mu ddiiro era bino njagala tunyonye kyali kitya. Kyali mu kunyonyola oba okitegeera wedu talina kukyamuukirira
Nokwata omwana wo n'omutwala kwagamba n'oyingira ekisenge. Anyway, tomanya. Kale fine tukkiriza. Yabatwala ba myaka emeka kubanga omwana gwotogerako wa senior 5 omalale mu senior meka. Kati Faluku musajja ky'omusira ali ku level esobola okutwala omwana wa senior 5 mu jene mu mulembe guno omwana ali myaka 18. Ali myaka 10 meka? 18. N'omuteeka mu ddiiro n'ogera n'omukazi n'omwebakako kubanga kyayagala okutunnyonnyola nti bano abaana baali bakula abategeera era nga bwe bali awo nti ne bajja ne banyumiza maama nti taata kye yakoze sawundi yabadde emiranga kiriya kyekinnyonnyola okitegeera kye ne mukulaga because mu mateeka oli ajja kubuuza mu cross examination mu kooti nti aha ogambe yagenda n'atwala ki n'abatwala mu nnyumba ne yeebaka ku mukazi omulala kyekyaliwo kyekyakweta okulowooza nti taata yeebase ku mukazi kati olina okunnyonnyola owekitiibwa omulamuzi nti nawulira ng'omukazi agamba nti kugamba saawu ebyaliwo wali obikozeeko obimanyi bwe bibeera oba ontegeere simanyi abamateeka balina otuyambako wano kubanga it is something kyolina okunnyonnyola kyotamala gagamba tali musonyiwa anti kati ekintu kyayiise kiki kyabaza according kugwe ye abadde ayagala kuvunza kubanga akimanyi kooti esembedde kooti ekoze eki esembedde kati amanyi nti olwaliro singa emusango okugenda mu public court negenda mu influence negenda mu public interest negenda mu public influence kooti esobola okusala omusango ku kino ekiddako ekya property bagala property kuba yo omusajja amugamba kale bwoba oganyi ng'oyagala nkuleke mu property byonna obintunzeeko biweddewo kiriza ennyumba eno bavalue yasembye okudivaluinga millions meka bina kiriza tugitunde abaana baffe buli omu tugabane 2 abaana baffe buli omu ajjeko omutango gwabawaako nti tusaze okubawaako millions 2 ze millions 4 tubafunire poloti meka 2 because abaana basoma bali mu biki mu bisulo omusajja kyamukola ki kyamugamba nange ngende ntandika obulamu kati nze kuba amaloboozi kino galina tugenda gabawo tugenda gakuwa ng'omukazi aŋŋamba mbuze namugamba ennyumba ffenna tugifiire tugirekera abaana kyenva nziramu mu bukambwe kyenva nziramu bukambwe ennyo abaana 2 omwana ali mu senior 5 taata nze yakeera ku makya ne basajja tulabye ennaku kati nze ngende mpangise ennyumba ngirekemu abaana bana abakulu babeere naani kale so apalapalanya kusigaza nyumba apalapalanya kusigaza nyumba apalapalanya kusigaza ki home omusajja amugamba tukiriza bino tubikole ki ne kale katugitunde buli omu tugabane ono uli omukazi okumanya mu bisuubuza ngamba mbu ye yabiganya agamba nti nedda simanya abaana twali twabawako shares zaabwe nyumba twali twaga tugibawe mbukati gwe tumanye 25 nange ndaka 25 kati 25 zino leka zembanze nkugule omukazi yagamba kagula omusajja ziri gundi percentage ya 25 omukazi yagala jigula omusajja agenda awunyera agwe ku mawanga agenda awunyera agwe atogamba ekyapa kya musajja yes kiri musajja so omukazi ayagala bintu kyekyoka naye nga mbabuulira ebintu byokoledde Faluku bye bigendo tussa Faluku oli wano faagana naye ebintu bye tuyina wano ate bye bigendo tussa teri musajja wano mu Uganda akola agamba nti omukazi agenda kunsooka okufa buli musajja akolerera abaana be na mukazi we akola kubaako byalekera famire ye kyannaku nnyo nti ate bano famire yaffe yo kaakati bwera batovaawo enoonya enkola yonna ekusindiikiriza ogiviira amangu gwogwo guwedde kati lwaki kooti yabalagira babeere bombi kooti teyabalagira wabula baagenda yo bwe yasaba divorce kooti nebaawula abantu abeetuusaako attempted murder kooti ya kale tewali nedda kooti omukazi attempted murder mu kooti tebyaliyo teyaguleeta ogwa attempted ate yabireeta ng'ate omusajja yasabye divorce lwaki teyabireeta bifayiro ebyo kyetwebuuza lwaki wabireeta mu kooti omusajja ye yawaayo ensonga ze bannaye era kooti nesinzira ku nsonga z'omusajja nga zirimu eggumba nga ddala bano balina kukola ki bufumbo okuggwawo kati akomyezzaawo fayiro ya attempted murder yes
jagala polisi egire kumbe polisi nayo ndo sayabikoye da comedy ulire eddoboozi lino eddoboozi lino nakulwa jongo omusajja ali ku boda manyo twetwogera n'owulira nga n'ekisa kikkute nogane mukama singa engeri gye ntegedde mbina ebintu wabawo n'omuntu omulala ayinza obitegeera nga bwe mbitegedde because Faluku tosobola keera ku makya kwata simu kikati iPhone 15 wow tubeere bakakka amusime ya live antu nzira baziviirako ku muko mu tegedde sente nga ziika nze mujjiddeko waliwo abadde okutereeza mukyala wange naye atereeza mukyala nemugamba yegenda ogire muteekemu wano pini kyembadde nkutegeeza abadde tugambye abapoliisi we batuyita ne Joshua agambye mbunu tugambe poliisi ampu ekiro obadde okute ekyuma ng'oyagala mukuba wakugambye iye kati ageze ku polisi agenze okwogerayo iye yakubidde omupoliisi n'amugamba ebyo akubidde omupoliisi n'amugamba ebyo ati then omupoliisi n'amugamba mbu tugenda kuyitamu abakozi bo batugambe amazima omupoliisi nga yamugamba iye nagamba mbu apoliisi agenda kuyita lekere kiremeddeko kyekigambo mbu kati nakuta ekyuma ekiro nga njagala kimukuba ambu tugambe poliisi mbume kiro sawa 2 kati owulira ensonga ezo omukazi wato yassa abaana egundi kyenkugambye kitegeeza wali abakazi abakyamu mu nsi eno kubanga Faluku oli musajja kati wuliriza audience yaggulo wallahi yaggulo ng'omusajja addukana ku poliisi kugenda olwava ku interview yange omwana we omukozi waka amukubira mugamba anko mami atugambye tugende ku poliisi egenda kujja wano wakamu tugigambe wakutte ekyuma ekiro mbu tuyimirire bulungi tubagambe bwe tutyo mbu ng'oyagala kumutta wulira bannaaye era odiyo omusajja eggula obutasula ku poliisi y'ekira odiyo ye mutaase eno agaba naye ndi mu kujja wano naye kati muwulirize bye bampangira omwana n'agamba n'aba n'ayogera nti fe baadde batugambye mugenda kujja mugambe nti baadde akoze eki era abapoliisi ne batunula ebintu nga tebifaananika omusajja ne bamuwa bondi ne bamuwa bondi kubanga ye omukazi yadde asoose nti omusajja abadde akola ki nga ye yesooseeyo kakati agenda okutuukayo nga kituufu agenda mumukwata abawa odiyo meya kyotegeeza ti omukazi agezaako provoking omusajja ateekewo embeera kati ensobi emu yokka yegenda omugoba mu nnyumba okategedde ensobi egi kuno konna okusojja kugenda mu mawulire kola buki yonna kusojja kuprovokinga ateekewo embeera so ndowooza kyekyo ekintu okitegedde kyekyo bingi nnyo sakozi ebintu bingi olwaleero bw'otunula screenshot eno omukazi yagambye omusajja takwaga abaana bonna tobaweerera tokola ki omusajja ampeereza screenshot nfuna bulungi omusajja ng'agamba ki eya muwala we awo ow'emyaka 18 oyo omukulu how's been your day ng'anyuma ne muwala we say hi even Stephen namugamba some guys are supporting you my friend sent me the video good morning daddy omwana bino twakoze eggulo omwana oyo yabimufuwadde namugamba daddy mazima waliyo abantu abategeera ekituufu laba namukubira comments ziri mu bantu nga bagamba so abaana bamanyi taata kyayitamu kati kyovola omwana amuweereza namugamba see some guys are supporting you my friend sent me this video good morning daddy twafuna equity for men twamala equity for men kati mwana uli mbu ate shares simanya muli ba shares namugamba simanya ogenda fune mbu ate namugamba ava ku mulimu gwe kyoba omanya byonna bizimbye bannange ne nkutera audio omukazi mwe twatabukidde shina nabadde ne muwala wange mu mmotoka omukazi yankubidde naye twayogeredde interview za namba ya sawa namba
nga tundina omukazi ku ssimu nga tone eri waggulu nze oyo musajja nze gwolaba ndi ne mentally disturbed naye yandeetera obulwadde obwo musajja oyo ansumbuwa naŋŋamba nze gwolaba bingi biri awo naye ng'owulya comedy kale so gw'ogamba ekintu kyabadde scripted naye ndoozi yakimubalidde yamukibaze bubi addeyo teyamuwadde we out yakyo kiri fabricated of course teyamuwadde nawe kubanga singa nkugamba nti singa kino kigaana omuntu mwenga option mabawandika script z'abakazi mabawandika script bajje mu mawulire mubagambenga nti genda n'ebigambo bimeka bibiri okaale bw'oyogera kino ne baagala okibuukamu kyusaamu kino kaabawo akyova olaba oli bwe baawakanya omwana okumukwata yadduka n'aleeta enkumbi oyadduka n'aleeta enkumbi ey'emyaka emeka nedda meya ate wali katize ate kati fe ebisago gye tukozeeko tugikozesaga reference kuweeka obulala kujukiza omusango obulala obulala ekyo yakola okimanyi ennyumba bwe baali tebannagiteekamu madirisa ade nanzigi ye bwe yagiyingira ng'ayita bannamawulire munkwate nga bangobamu omusajja agoba mu nnyumba omusajja abakazi ne batandika ne batagi abawandiika script z'abakazi obagamba ki abawandiika script z'abakazi tubeegayiridde mubawenga options bbiri tyero bwegaada kyusaamu wano bate obuzibu batambula muwala zima na script emu olugero ne lufiira complicated story eri scripted yes so ogamba yabadde nakyo ng'ayogera nakyo ono yabaddemu amabanga olaba nti bwengenze mu bya x tebyawukanye akugambye ebirala byonna nsobola owakana n'ekyobwenzi oyo mumanyi nti noono yennyini amulina bamunyanjulira nga ki nga kojja mu lujja luno kojja katessewo n'enkoko agirye kati ki ekyobwenzi yakikonyeeko omukazi ekyobwenzi nti mwenzi kati mu audio byankubidde bino nti kimanyi byagenda okugamba era agenda nga ndaba byabeera akulembeza era agenda kugamba ndi mwenzi aga katonda mu ggulu okufiira wano mu audio ansetinga nti ono bwajja byonna byagenda okuŋŋamba sibeera surprised ti era agenda kwogera ku byabwenzi munnange biki n'ebirala kati nze mbadde ninze kive mu muntu owokubiri kasa kivudde ne mu eri gye yava ewa x nemmanya nti era nkutte so kakati eyo bagita MC Mayor Live yes gendayo osubscribing ekintu akikubira ddala obeere nga obeerako olabire ddala ensonga story oba togitegedde gyeri ewa Flavio ogendeyo owulirize ewa Mayor naye omusajja gyali x naye ewa Mayor gyali fe tubadde wano ku Newton nze kuwuliriza ate abitegedde ono ababaddemu bombi kwe kumuleeta ne ŋŋamba owaayi biki byendaba ebyo jangu otangaazeemu so naye nga bwekityo bwekiri omukazi bw'aba ali eyo nga naye ayagala kujja jangu very good nze nga muwa omusajja waba yayagala nga muwa abapoliisi baba baagala kubanga poliisi nawadde bagidraginze simanyi biki netugamba omusango gwaggwa gutya ku poliisi ate nga mpulirawo amabanga simanyi namusanga ayambadde engatto mu kolido ate nanetondera simanyi nenga nti attempted murder ebeeramu ebyo attempted murder omutwalamu attempted murder n'omalambo n'omusonyiwa mbo n'omugjayo tutudde ewaka kwegamba attempted murder script gwogamba era poliisi y'ekiraano twagala ogitegeeza eno kesi mugyegendereze babadwaginzeemu yes kubanga omukazi atambuza musango gwa attempted murder asiiga kifaananyi ewammwawo nti mmwe mwawa yes katwaga tutegeereyo eyalimu ogwo omusango kuba yo omusajja naye asitiikinze agamba apolo bagambye ani apolo opiyo ye omusajja okero ye ng'omukazi bwe yabyogedde kati yo omusajja agamba kira poliisi mutubuulire baani abalimu eyo attempted murder ekituufu kino mubimanyiiko kuba erinnya lyammwe balyono yes balamu anajjaawo n'abagira yes temugamba nti ki mwe muveeyo mugambe nti bannaaye attempted murder yali bweti ne bweti mukimuwulire abantu basi kyekyo tweyanza nnyo tweyanzege webale nnyo webale ddala kamera woman agamba ki shina talina buzibu ensi eyongedde okwagala shina kwemusemya live ye kamera woman wo bulungi nnyo akola night shift oba akola day only era kyova atobula mikolo gy'akawungeezi kati agenda kupowa wasalawo nogamba kankosemanyi ogira nako okwerega bagamba butajja buwangaala bampa emwezi gumu emyezi ebiri naye njala batega tukyali ffenna mbukina tajja mala baali balowooza nti mulimu ebirala naye ne mbakakasa nti ndi musajja akimanyi ndi mufumbo akimanyi ndi mufumbo
Shina naye nga yatereza ekifaananyi kakigeze njagala omuwa credit wow. ekifaananyi akikwata bulungi wow, amina oli kyali kirabika bubi Shina ebimuli bwe waliwo babikuwadde kwasaani Sky Soldier yali akwatirako Sky Soldier yali kyaza bukyazi naye yali akwatira yali kyaza bukyazi okay Shina yakikwatamu Shina yakikwatamu yeah. So bwetyo bwe tubadde bannaye ekintu bwekityo bwe kibadde tetugenda kugira ebintu obiwulira wote obiwulira naye nga waliyo abasajja abali mu kunyigirizibwa era waliyo n'abakazi abanyigirizibwa so omukazi waleeta sitole tugiwuliriza n'omusajja waleeta sayidi tugiwuliriza kati gwe n'obeerawo wakati n'osooka digesting ebintu n'obiprocessinga bulungi n'ogamba ono enjogera ng'ananaagiramu ate ono ng'aflowinga kakati lyrics ezo bw'oziyunga gwe n'ofuna ekituufu ebbunga waliwo omukazi eyassa abaana okitegeera kitegeeza abantu waliyo ababi waliyo abalungi ku sayidi zonna kati towakanira sayidi yonna ate Faruku nekino kibagamba abantu bino byaffe byetwogera si conclusion naye kyetugezaako okugamba ffe tukuba bitulimu ebyo biba byogeddwa mwe tusinze okugatta dots n'ogatta kino mpaka lw'otuuka ku kiseera mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time